Yaya polisi gwe kuteeka Emigisha Rachel ng'omwana gwe yabbye Ivana Muteesasira w'emyezi 8 ng'omwana ono wa munnamawulire wa KFM Muteesasira Lukmani omutuuze w'Ekirekabbira nga mu maka gano abadde yakamalawo ennaku 2 n'assukira mwana wa mukama we amugabire muganzi we Kayondo Johnson gwe yalimba olubuto. Yaze 2 days back ennaku 2 era nga bwakugamba eyo omuwala kati yabadde abeerawo nga twamumanyi naye mu kusooka omwana wabbiddwa tukirowoozeza kya bulijjo alabika agenzeeko ku kaduuka awo okubaako byagula n'omwana naye bwe tulabye nga budde bugenze wala tukimanya nti alabika amututte bya ddala. Omwana ono yakolako mu maka gano wabula n'agenda nga yabadde akomyewo okuddamu okukola ng'akawungeezi k'eggulo yayambazza omwana ono n'alabiriza jjajja we Namusoke Rovinsa gw'abadde asigala naye n'abulawo nga jjajja Namusoke yatemezza ku kitaawe w'omwana ono nga naye yatemezza ku poliisi y'e Bulenga ne balondoolako Emigisha nga beeyambisa kamera z'oku nguudo. Kati babadde ne kojja ono nga batudde mu ntebe waka kati kyevudde nnyingira mu kisenge nnoonya ebbaaga y'omwana nteekemu obugoye bw'omwana tugende naye mbadde abadde amaze okwambala n'agenda n'omwana atayise mu nsiko kati ono kojja ajja mubuuza ate omwana alazeewa ona ngamba nti omuwala afumye naye nfuluma wabweru awo mbuzabuza ku bannayiba nga bagamba tibamulabyeko ate babadde ku kkubo aleka waliwo akakubo akayita mu nsiko ne bagamba naye bamulabyeko ng'ayogera n'owa booda. Ono bamukwatidde Nateete ng'ali ne muganzi we Kayondo kw'ossa ne Nazaala we Nalumansi Sarafina ng'abanjulidde omwana ono nti waabwe ng'olumukutte ategeeza nti ekigendererwa kye kyabadde kyakumweyambisa asobole okuddira Kayondo eyamukyawa nga ye akyamwagala. Maze omukaza Kemi wazaala omwana nedda n'agamba sizalanga kuba naye mbadde njagala ku miitingaani oyo ne mugamba tusabe tugende totuuza bino bya kisiru kwata omwana okola ki omuzeeyo. Alomboze ennaku gy'ayiseemu bukya Kayondo amukyawa nga n'okwebaka abadde asooka kumira makerenda ng'agamba nti alabye Kayondo ne nnyina bamutebuse n'ababuulira amazima nti abadde omwana ayagala kumukwesanga kamaso asobole okudda ewa Kayondo. Ekiruubirirwa kyange ky'omugamba nti nina omwana nga njagala angambe nti oba jjangu twogere oba nti leeta omwana oyo ngole kimulabe naye ng'ekigendererwa kyange kyakwagala musisinkana kubanga abadde takyayagala kwogera nayikinga ye yankyawa bwe mba nkyogera. Ye taata w'omwana ono Muteesasira annyonnyodde engeri gye balondoddemu Emigisha okutuusa lwe yamukutte ne muwala we. Poliisi ebadde n'obwangu tubadde tubalaba ebiseera ebisinga naye luno bagezezaako okubeera nga bateekawo obwangu. Emigisha muganzi we Kayondo kw'ossa ne Nazaala we bajjiddwa ku poliisi y'e Nateete ne batwalibwa ku y'e Bulenga nga Nalumansi atunnyonnyodde engeri gye bafunyemu amawulire g'omwana ono gwe babadde babaleetedde ng'agamba nti yalabiddewo ng'omwana ono nti si waabwe olw'ensonga nti mweru nnyo nga yalagiddeko Emigisha azzeeyo omwana gy'amugye nga poliisi we basangidde. Ne mugamba ebifaananyi byatambuza ku social media nange nsinga Kemi obweru singa obweru abaana b'enzadde tebamutuukangako bweru omwana gwatambuza ku social media oyo naŋŋamba ng'omwana simulabangako. Maama w'omwana nga ye Mutesi Yvonne Margaret annyonnyodde engeri gye bakuttemu Emigisha nga yeebazizza poliisi ekoze omulimu guno wabula n'asabako Emigisha ne muganzi we bakunyizibwe boogere ebigendererwa bye babadde nabyo okukubba omwana waabwe. Annette Namatovu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaleero.